yanayanjula nakoona ne ku banne otajja kusobola kukoonako. Bombi babaddewo mwana yasomera Qur'ani kakati ayagala addemu Qur'ani ana mamaga yawasiha alkarami bali makasidan wafilana mamaga yawasiha alkarami bakade bange mutalya ebitwalo 30 bettati tuyinza okuteekako eryajati ofisi zonna notandikira ku mukama waabwe personal secretary wa Kaawa mwena muyimire omulundi gumu personal secretary wa Kaawa basekretary baffe mwenna muyimire personal secretary wa Kaawa bannanga bandala webale jjo mwebale ddala Mungu abawe ebisigo obulungi. kama waffe Ssekiboobo wamu ne ttiimu yonna gy'otambudde nayo obusiraamu disitulikiti ya Mukono bahajati ne bahaji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna weewaawo mmanyi bulungi nti baganda baffe abalala nabo weebali ama RDC wamu ne Kaawa n'abakozi bonna aba gavumenti kino nno hajati RDC kyewatandise saba busabi Allah akuweemu ekisinga obulungi. Amin. Mwami Kaawa lola abasiraamu ba disitulikiti ya Mukono. Inshallah. Inshallah. Thank you so much. Njagala nyanirize former chairman NRM Haji Twairi atuuse nze nina akazina arasobola bwe tubeera mu kisiibo tulina ebisiibo bibiri. Njagala kusookera ddala akagambo kano Maama RDC nga ne bamashehi weebali. Njagala kuvumirira bamasheeka abafuula omuzo gw'okuvuma abantu buli we bakwata akazindaalo nga basomesa. Njagala leero bakaazi mwenna nga weemuli wano ayakuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yambeererawo Abu Talib teyali musiraamu naye yasobola omukuza era n'amulwanirira. Olwaleero bwe ndaba Mwami Damba ne ttiimu nga tuli wano ffenna abasiraamu kakati RDC gyatandika olutalo buli seeka agenda okuvuma omuntu mu muzikiti tumuvunaane okutyoboolanga abantu babeere muzikiti basomese nga busomesa eddiini ya Allah balekeraawo okukola ebyo bye bakola. Ako nno kenjagadde okugamba. Akalala sinza butabeebaza abakozi ba gavumenti n'emikwano gyaffe mwenna obuwagizi obungi bwe mwatuwa okulonda NRM ne mulonda Yoweri Kaguta Museveni. Thank you. Ate nange ndi musanyufu nti eri mikono gya NRM omulundi guno era tugenda kulayira insha Allah. Era ssentebe omupya kakasa bukakasa nti essaawa yonna ssebo Mwami Damba tugenda kuwa ssentebe omupya ajja mu Gwokutaano insha Allah. Era nakyo kikulu mwebala obuwagizi obwo. Njagala Maama RDC okusaasira n'ebyo byonna byendaba bannabyabufuzi naddala abagwa bye bakukasukira. Njagala Allah akugumye ebyo babikasukire Ssemakula yabimanyiira kubanga nze sirina buzibu nabyo. Bwoli mukozi wa gavumenti tobeerangako mu byabufuzi
ate njala nsabe ne bannaffe abaagwa bamanye nti tebafuna kalulu mu bo nabo bamanye nti emyaka 5 si mingi ate ne mwabo abakukasukira amayinja wabasanga bagwako kakati simanyi obaggo baali bawanguza kakasa nti Allah yasalawo abakulembeze naga nti gwe ye obaki oba nedda ate no tekiri eyo yokka gy'owulira bakulumba n'abakwebaza ate nabo balina bye balumba kakati ninaye atera okulumba Semakula naye ng'ate ngamba nti si mutuufu olwaleero mu disitulikiti y'e Mukono tulina bahonalevu bana ba MP bana batano Mukono South tulina wa Nakifuma tulina wa Central Division ate ne tubeera ne Woman MP abo bonna si banuupu oba ba opposition era bayitamu nga teri abakutteko era nga teri abakwatidde kalulu kaabwe kati neewuunya okulaba nti chairman LC5 NRM bwe yamuwangula kati ate oluffe twabba kati bo tebabba kati nno n'olwekyo n'alisabye bannabyabufuzi tuli bantu bakulu tukuze teri yabba kalulu era teri yabba kalulu akalulu abalonzi bakuwa ate ne bakumma ate nabo opposition bayirekeddeawo okulumba kuba bali abaali bavuganya ababiri bonna bantu bange ba NRM gundi wa NRM mwami Lukoya ne mwami ani Oyanja naye wa NRM kuba simanyi lwe yayingira Nuupu kali n'olwekyo aba Nuupu mwafuna kye mwagala disitulikiti yaffe mugireke egende mu maaso n'olw'obusonga obwo akantu ako kabadde kannuma nnyo RDC era njala kukakasa nga nkyaliwo akyali mukulembeze w'ekibiina kino ekifuga eggwanga mu buli ngeri yonna mwami Muyanja tajja kujjawo ssentebe wa NRM mu disitulikiti ya Mukono olwaki ti abantu akalulu era bakyaliwo ekyokulala kanso ya NRM eya Mukono tulina ba councillors 27 Nuupu erinako Kwana erinako 13 kati toyizaga nti twababba akalulu abakozi ba gavumenti naddala abakozi baffe abali wano mumanye nti NRM omulundi guno mwagiwa obuwagizi obungi ne president yennyini nawangula ku 71.64%. So n'olwekyo mwebalire ddala n'olugambo obwo akaseera kakusiibulukuka osonyiweseba omugave mpanvuyizaamu naye kola ekinakuweesa ekitiibwa ewa Katonda ene ebizimbe biki Katonda yali ateeka okubikola naye yabirekera muntu nnyonyi biki tukole ebintu ebiweesa Katonda ekitiibwa tubeere nga ffe basigirebe si ffe tusinga obunene naye ffe ensi yaffe tufe tugira ki buli muntu weekwateko Katonda omusigidde muki Katonda omusigidde muki okusambajja ebyamalayika bagati atajalfiha mayufsidu fiha ogenda okuteeka mu nsi abanayonoona wayasfiku dimaa bayiwa omusaayi qala inni alamu wa allama adama asmaa kullaha Katonda n'agamba gambalage n'ayigiriza Adamu ebintu ebiri ku nsi amanya gaabyo gonna n'alyoka addira ati bamalayika ti ambiuni bi asmaai haulai kale mumbuulire nga mugamba nti bano bayonoona mumbuulire bino amanya gaabo ne baga nti la ilma lana illa ma allamta Katonda waffe bamalayika be baddemu ffe tuyina kye tuyinza kwogera okugjako kyotuyigiriza
ya Adam ambe umbe asma'i Adam banyonyode binaba ku nsi n'abanyonyola ebintu byonna byogera ku luzungu mu kimuki Adamu yabituuma amanyi naga nti oyo gwe mbadde muzanyisa n'olwekyo nti omuntu yenna afuga ensi eno lwa buyigirize afuga ki ensi eno lwaki buli yenna muyigirize kozesa obuyigirize bwo obutakukkakanya buli kitongole kyonna kikozese obuyigirize bwakyo obutakikkakkanya tunaaba tuwadde ekitiibwa Katonda yatufuula abaki abasigire be ezisiibukazwede satu nsagala buga nti oyo tamanyi nakusiiba nasiibye bajja kunsiibula wano n'olwekyo baganda bange nti buli muntu neebazizza nnyo RDC neneebaza nnyo kaawo neneebaza nnyo buli yenna mpulidde ttiimu yaffe yonna tusiimye nebirala bijja kusigala embalirira yange nga bwembaliri waliwo byetujja okugenda nemumpala naye nga buli muntu ajja kusiibulula musiraamu ajja kusiibulula muganda we ajja kusiibulula bwe bakologana mwebale nnyo mwebale mukkirize neebaze omukulu RDC ne kaawo waffe olw'enteekateeka eno gye baatutandikidde ey'omuggundu ey'okufaayo okuddizaako ku basiraamu be bakulembera mu disitulikiti eno eya Mukono. Abakyala mwenna mugatte engalo mukubire ku RDC mu ngalo ne kaawo waffe omulungi kubanga kino kyatukoledde mu butuufu obusiraamu kiba kitegeeza babwengeejinze ne mu bukulembeze bwaffe obwa Central Division. Tweyanzinga. Ensonga ey'okubiri mukkirize ntwala omukisa guno okubategeeza nti okusiiba kuno mu Kulaani Katonda yatulaga nti ffenna tusiiba. Mbadde wano nga ndaba Town Clerk aga naye musiibi mulungi. Town Clerk ayimukako yogedde ebigambo ngambe bulira mu lufuutifuuti n'ogamba nti wazze wano ng'osiibi sebo weebale kusiiba. Katonda waffe mu Kulaani yagamba yabange mmwe abakkiriza kutiba alaikumus siyam nababwandikako kukola ki okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe nalaalika ku madiini agaasookawo era Council. Good evening. Thank you, MC, for giving me this opportunity to say just a few words. They have already warned us. Thank you, RDC, for organizing this function. For all of us to come and unite with the Muslim community for a prayer function. I thank all of you. I know you are all fasting. Actually, I'm also fasting as a Catholic because for us, we are still a long way. But I thank you for religiously observing this period. And as Christians, for us, we look up to you because most of the times, I think Muslims are very strict at observing the fasting period. We hope you are going to go through the period very well and discussed, and we also pray that the prayers that you have given during this period, may Allah hear them and respond to them. Amen. Ufu tekola nga waliwo okusanyalala tubasaba ekintu ekyo mukiteekeko amaanyi naye lwa interest z'abantu zaki gundi yeeyagaliza nono akola ki yeeyagaliza tubirengera mu bumooli naye tubimanyi tubasaba ng'abakulembeze b'obusiraamu naffe batukonsideringe mu ngeri yaki ey'enjawulo n'abakulembeze b'amadiini amalala ekiddirira ekisembayo mpite mukadde waffe ekikwatagana
n'enteekateeka gye tulina mu disitulikiti eno mu Ramadani eno sebo omugenyi omukulu twataddewo enteekateeka Sheikh Wankakande ne twalambula ku ttwale lyo ery'Ekkuume, ku ttwale lyaffe ery'Ekkuume twalirambula era ne tulaba nga abantu b'Ekkuume si balungi naye twagenda okutunulira nga abasiraamu mu byensoma embeera si nnungi era twakoze enteekateeka ofiisi ya disitulikiti kaadi kati yakasolooza ensawo za seminti 100 zigenda kutandika omusingi ogw'okuzimba essomero ly'obusiraamu wa Ekkuume. Ekifo twamaze okifuna Ssebo Haji Ssemakula era muganda waffe Haji Muwummuza yamaze okukoonamu ekifo ekyo we kiri. Baatulaga ebifo 6 naye ne tulondako ebifo 2 ne tugenda tugenda kuzimbawo essomero ery'obusiraamu. Ramadani bw'eba eweddeko tugenda kutwalayo eddufe esooka y'ensawo ezo 10. Tukoowola abalala mwenna okutwegattako kubanga okusoma bugunjufu. Omuntu atayagala kusoma kiba kitegeeza tayagala bugunjufu. Ebyo bye tutandise oba bye twagala okutandika lijja kubeeramu n'ebintu ebirala bingi. Neyanza rahmatullahi wa barakatuh. Yimiridde wano okutuusa obubaka obukulu gye muli, obubaka bwa kwebaza. Neebaza enteekateeka eno egatta abantu ba Katonda, abantu ba Allah abalina enzikiriza egy'enjawulo mu bibiina ne mu ddiini, kubanga ffe abantu b'e Roma ab'e Canterbury we bali abasiraamu mwe mutukuŋŋaanyiza wano. Ekyo nno kintu kikulu nnyo, mwebale nnyo, mwebale eddala enteekateeka eno. Bwe tubeera eri ewaffe kino ekiseera eky'ekisiibo, kiseera kirimu ebintu bingi. Ekisooka okulongoosa embeera zaffe mu bulamu ate era n'okusonyiwa abo abaatusobya. Awo nno ndaba ensonga eri wano olwaleero y'ensonga ey'okugatta abantu. Nyabo RDC kkiriza bino ebigambo bigende obwo butereevu. Banaye njagala bigende obwo nga mulaba munsiikiriza. RDC nze ng'omukulembeze obwakabaka mu ssaza lino nkwebaza olw'ebigambo ebirungi olw'okwata akazindaalo byowa abantu bannakyaggwe. Era kkiriza okwebaza kuno kwavudde emitala w'amayanja. Ka audio nja kakuweerezaako ggwe. Ebigambo bwayogera ku Lwokuna nafunye amawulire mangi agava ebweru nga gakusiima olw'ebigambo ebyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Oli atuuse okuwummuza nti oyo RDC kyoyo. Ne mugamba ya RDC waffe owa mukono. Ne ŋŋamba nti naye RDC ono senga abeerera dda wala wano ye nga takyuka paka tujja kutambulira ddala bulungi. Kamalize ne bino. Obwakabaka bwa Buganda bukubiriza abantu okukola bulungi bwansi. Abakozi ba gavumenti ya wakati abali wano waliwo kukanyoolagana akatonotono mukono municipality olwa town clerk nti bwe naleeta ekirowoozo tebankaluubirira. Sobola okuleeta ekirowoozo n'osanga resistance naye neyanziza Kawo Henry Damba barwa kubaweerera mamba. Thank you so much. Neyanza Francis, thank you so much for being a good town clerk and you've always been. Thank you. N'abakozi bonna aba district n'aba Mukono municipality bambi mwebale. Thank you so much. Mwandibadde musobola okunnwana ne mugamba tetujja naye bwe mwakifuna mwenna mwayanukulirawo. Ofiisi ya Diso newankubadde Diso gwe natandika naye ekirowoozo kino bamutransferinga ne bamutwala e Rukungiri twandibadde tuli naye, but Hajat Aisha
ojja kutuusa okusiima kwange mu ofiisi ya diso. Mwebale byonna tubikoledde wamu. Neebaza buli muntu alina kyatodde. Abantu bangi DEO, abantu bangi batodde. Waliwo ababadde bakyampa ssente nga nva mu ofiisi. Inginiya Lutwama yetamanyiyo omuntu mulala okuleka RDC Hajati Mbisaba. Era ssente azimpadde. Ampadde no ssente nnyingi, tampadde ssente ntono. Ampeeredde ddala ssente nnyingi. Waliwo n'abayomba abagamba nti RDC ffe nga tewatugambye muzireete eri abantu abatalina kye bagenda kulya ku Yidi. Tugenda kukola enteekateeka, tubagulire omuceere, tugubagabanye, tugubawe. Hajati Rehemu oyo naye ampeereza ssente. Ka message kagizewe tiriringa ka Honorable Prime Minister neyanziza. Waliwo n'abajjolo nabo bampadde ssente. So abantu banaye bampadde ssente naye nzidikirarinze wa DEO. Ze sidikirarinze nze mpaaya abantu b'omanyi nti temumpa lisiti ennene. Ninawo ssente zisobola okugula obusawo bw'omuceere butonotono ngusere mu kilos mpe abo bannamwandu abatalina kyakulya ku Yidi inshaallah oba ku Lwokuna oba ku Lwokutaano. Naye nga neebaza buli muntu contribution gy'okoze. Ate nsaba ebeere entandikwa tukoppye gwe ekitiibwa Ssekiboobo era kyetuvudde tutuula ewuwo tukukopye era tujja kukoppera ddala buli kyokola okusiibulula abasiraamu. Obudde bugenda nandibadde